رتبها الإمام الخليل نصر بن عاصم وبلا النكتة ezateekebwawo neziteekebwawo mu oda nga oda bwe tugiraba essaawa yakakati nti ova ku hamza ku alifu paka ku yaau ennyukuta ezo nga bwe tuziraba mu oda nga zeddiriŋŋana eyaziteekawo ayitibwa Nasrun bun Asimin. Nasru bun Asimun imamun faqihun alimun bil arabi, yali imamu oyo ayitibwa Asimu. Nasru bun Asimun yali musajja wa amaanyi nnyo mu irimu eya fiqhi ate era nga wa amaanyi mu irimu ey'Oluwarabu. Bategereka na era nga yasoma Qur'ani ku Abil Aswadi ad-Du'li, yasoma Qur'ani ku Abil Aswadi ad-Du'li rahimahullah. Naam. Yatandikawo oda y'ennyukuta ezo. Faqad ahdatha fiha naqqa al-i'jami, era n'abeera nga ennyukuta ezo azawula n'obutonyeze litamyizi al-hurufi al-mutashabihati fi al-khatti, zibeere nga ennyukuta ezo zaawukana n'endala zinnaazo mu kuwandiikibwa. Waliwo ennyukuta ezaafaanagananga mu kuwandiika kati ye yaziteekangako obutonyeze zibeere nga asobola okuwabeera nga zaawukana ku zinnaazo. فالأول ما أحدثوا في النقطة على الياء والتاء. Era ennyukuta gyasookera ddala okubeera ng'ateekako obutonyeze y'ennyukuta ya yaa'u ne taa'u. N'addira obutonyeze bubiri ku yaa'u n'abuteeka wansi, n'addira obutonyeze bubiri waggulu n'abuteeka ku taa'u. ثم ميزوا بقية الحروف المتشابهة. Oluvannyuma n'ajja ng'ateeka obutonyeze ng'ayawulayawula ennyukuta endala ezaali zifaanagana. Oba ntegereka nga baa'u, taa'u, thaa'u, n'addira akatonyeze kamu n'akateeka ku baa'u wansi, butonyeze bibiri n'abuteeka ku taa'u waggulu, butonyeze busatu n'abuteeka ku thaa'u waggulu. Jiimu, haa'u, khaa'u nazo zaali zifaanagana. N'addira akatonyeze kamu n'akateeka wansi ku jiimu, n'addira haa'u yo n'agireka nga talina katonyeze, n'addira khaa'u n'agiteekako akatonyeze waggulu. Bw'atyo daali, zaali kyekimu kyeyakola, raa'u, zaali kyekimu kyeyakola, siini, shiini kyekimu kyeyakola, saadi ne daadi era kyeyakola, taa'u ne dhaa'u kyeyakola kyekimu, ayin ne ghayni kyekimu kyeyakola, faa'u ne qaaf kyekimu, ne kaafu ne laam. Oba tegereka. Waqad ja'alu dhalika an-naqta bil-lawni al-aswadi. Era obutonyeze obwo yabuteekangako mu kala eyali eya blaaka, ay biluuni al-kitaaba ng'awandiika. Bainama baqiyat nuqtatu Abil Aswadi al-i'raabiyya. Olwondole wasigalawo obwali obutonyeze obwali bulaga empeerezi, kubanga Abil Aswadi yateekangako obutonyeze ku nnyukuta ezo naye nga ayagala kutegeeza buki, ayagala kutegeeza mpeerezi. Ekigambo empeerezi fati ya kasra dhamma mu kusookera ddala zaali butonyeze Abil Aswadi bwe yateekawo, naye no ye obutonyeze bw'ate obwali bwawula ennyukuta ye abuteeka mu mbeera ya kala ya black, okubeera nga nti buno obutonyeze butegeeza kwawula ennyukuta, naye walingawo obutonyeze obulala obwali butegeeza empeerezi. Kwegamba yabiteekawo bibeere nga mutamayizin min lawni midaadi al-kitaaba ay baqiyatu bil lawni al-ahmar, beere nga bwawukana, beere nga omuntu asobola okubeera ng'abwawula n'amanya nti buno obutonyeze bwa mpeerezi ate buno obutonyeze bwawula nnyukuta ku nnyukuta endala. Naam. فالحروف الهجائية العربية 29 حرفا. Nabwekityo ennyukuta ez'Oluwarabu ze tuyita hijaiya ziri 29 era ze zino: alifu, baa'u, taa'u, thaa'u, jiim, haa'u, khaa'u, daal, zaal, raa'u, zaal, siin, shiin, saad, daad, taa'u, dhaa'u, ayn, ghayn, faa'u, qaaf, kaaf,
لام ميم نون هاء واو لام ياء وبعد ذلك ني همزة زي نقطة أبدي مومينا فالحرف الأول الهمزة إن يكتي سوكي يا همزة ولكن يسمى مجازا ألف ولوسي بسرعة بمتجيتا ألف نينغا ي همزة لأن الهمزة تصور في الخط ألف عند الابتداء ولسوغا مكسوكي لدلا مكواني كانغا همزة بعد واني كانغا ألف وبعد ذلك نكا تجيتا ألف نينغا ي همزة نعم bwato imamu waffe ayitibwa imamu Nasru bun Asim bwe yatubeeraga atwawulira ennyukuta ezo. Sheikh agamba thumma ba'u ta'u tha'u wa hiya mutashabihatu fi al-khatt lawla an-nutqu allati farraqata bainaha. Oluvannyuma nabeera ng'ateekako obutonyeze ku ba'u ne ta'u ne tha'u era zandibadde zifaanagana senga tekwali butonyeze nabwe kitosaba Allah abeere ng'asaasira basheekhe baffe abaateekangamu kaweefube okubeera nga Qur'ani eno ekuumibwa n'essawa ya kakati. Imaamu Nasr ibn Asim nabeera nga addira era jim ha'u kha'u nabeera nga aziteekako obutonyeze wa furriqa bainaha binutqi wasati al-jim nabeera nga ayawula ku jim okuba nga yagiteekako akatonyeze mu kibuto kyayo wa naqtatin fawqa al-kha ate nabeera nga ateeka akatonyeze ku kha'u waggulu wabittaali falam ta'id al-ha'u bihajatin nabwekityo ha'u yo tewaaliwo obwetaavu bwakubeera nga ateekako obutonyeze olw'ensonga nti bannyina baayo baali bamaze okubeera nga baweebwa obutonyeze. Thumma daali dhaali oluvannyuma n'aweerera daali n'ateekako akatonyeze ku dhaali daali n'agireka nabeera nga ayawula wakati w'ennyukuta ebbiri n'akikolera ku siini ne shiini nabeera nga ateekako obunnyo n'amala okuteekako obunnyo ate n'ateekako ki n'ateekako obutonyeze kubanza ennyukuta zonna ezirina obunnyo naye yaddira shiini nabeera nga ateekako obutonyeze busatu. ومع مرور الأيام صار الخطاطون يكتبون هذا النقط ثلاثة شكل مثلث ولم تكتب هكذا في السابق مكسوك الدالة ولكل منهما 3 أسنان فوضع نصر بن عاصم نطقة فوق كل السين للشين فلم تعد السين بحاجة إلى النطق نابنا نغاتيكا كو توجيزكو الشين السين نابنا نغا أجريكا وباتجريكا نعم كباغا الوبيري بيري تقوالي كون أبنيو obategereka naye kati ne bawandiikako n'obunnyo kati siiri nebeera nga eriko obuntu obusatu obufaanagana essaawa ya kakati. Nedda sheekhe kyagezaako okutegeeza nti shiini mu lubyereebere shiini ne siini shiini yagiteekako akatonyeze kamu naye essaawa ya kakati ne bateekako obutonyeze busatu kyagezaako okutegeeza. oluvannyuma n'agenda yawula saadi ku daadi taa'u ne dhaa'u bw'atyo bwe yakikola n'ayawula ne ayini ku ghayni n'ayawula faa'u ku qaafu kaafu ne laam then ennyukuta esigadde nga miimu nuuni haa'u tewaliwo bwetaavu olw'ensonga zaali zeefaanagana zokka. thumma laam la wa haadha harfu al-alif oluvannyuma eno gye tuyita lamu alifu nabeera nga naye ennyukuta eyo ya alifu eba alifu walahu khasaisu mufradatan lam yusharikuhu fiha harfun akhar era nga yina ekifaananyi kyayo yeefaanana yokka tewali nnyukuta ndala yabeera nga egifaanana. fahuwa la yati illa sakidan alifu eyo tejja okuleka nga ya sukunu wala yakunu ma qablahu illa maftuha era alifu eyo tesobola kubeera nga ejja okuleka nga emabega gaayo waliyo fatha wala yubtadau bihi liiftiqarihi ila harufin yataqaddamu alayhi era alifu eyo tetugitandikirako olw'ensonga nti eba yetaaga ennyukuta emabega eriko fatha tubeere nga tujatula nga tugiwanvya. faman arada nutqa bil alifi omuntu yenna ayagala okwogera alifu okwatula alifu wajaba alayhi taqdimu harfin alayha
kiba kimukakatako kuleetayo ennyukuta emabega ga alifu. Fajuliba laha llaamu, nawe ekyo kyova abawandiika laamu alifu kulaga nti alifu tewandiikibwa yokka wabula emabega wabeerayo ennyukuta nekisoma nti la, lwakuba ffe tukisoma laamu alifu. Kekaalimu ako nti yo la alifu lubeerera bagiwandiikanga ewanviya era ejjanga ya sukuunu ng'emabega gayo waliyo fatiha wandikibwa la. Oba ategereka? Naam. Wasababu fi ikhtiyari llami duna ghayriha min alhuruf, ensonga lwaki balondayo laamu alifu ne babeera nga balondayo laamu ne batalondayo ennyukuta ndala yonna, anna allaama sakinata fi at-ta'rifu taftaqiru ila hamzati alwasli inda al-ibtida. Olw'ensonga nti ennyukuta ya laamu eya saakina eba yeetaaga at-ta'rifu, eba yeetaaga laamu ta'rifu tugimanyi bulungi. Nabwekityo laamu ta'rifu lubeerera eba yeetaaga hamza alwaslu inda al-ibtidaa'i, senga tuba tugenda gitandikirako eba yeetaaga hamzatu alwasli. Wa hamzatu alwasli jaat ala surati al-alif, ate nga hamzatu alwasli yajjira ku kifaananyi kya alif. Lidha nabwekityo kaana harfu llaami, ennyukuta ya laamu huwa awla alhurufi liyakhdama al-alifi faqtarana bihi. Olw'ensonga nti ennyukuta ya laamu y'emu ku nnyukuta ezisingira ddala okubeera nga zeeriraanagana ne alifu, ne babeera nga laamu eyo bagiteeka ne alifu. Nga bwe mukiraba mu laamu taarifu, ti laamu taarifu ebiseera ebisinga buli kigambo al okirabako hamza ne laamu. Kati hamza eyo ne laamu ate ne alifu eyagala okufaanaganamu ne hamza nga ne babeera nga bakozesa laamu olw'ensonga tukimanyidde nnyo era kijja mu bigambo bingi. ومن أجمل ما ذكر في هذا قول الإمام الطبي رحمه الله الطبي رحمه الله. ebimu ku bigambo ebyayogerebwa mu bigambo ebyo byonna byonna bye twogedde, ennyukuta empalabu, ennyukuta eza hijaiya eziwandiikibwa ziri 28, ezisomwa zonna oluwarabu luzimbibwako ennyukuta 29, ennyukuta ya hamza teyaliiwo, obutonyeze. Ebigambo ebyo byonna byonna byatotemebwa byajja mu bugambo obulungi obunyirira mu kitabo ekiyitibwa al-mufidu fi tajwidi ekya imaamu at-Tibiyi rahimahullah. Bugamba butya? Bugamba nti wa iddatu lhurufi lilhijai 29 bilamtirai awwaluha alhamzatu lakin summiyat bialifin majazan idh qad suwirat بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو ويا وألف ودون صورة فما للهمزة مميز يخصها من صورة بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافاء من فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما فاختيرت اللام وقالوا لام الألف أي لفظها بهذه اللام عرف إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام ال بألف تحركت أي همزة فعكسوا ذا في الألف مع أن لا حرف له معنى الألف فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. ما شاء الله قابوه ونيرفني. ثم الفنجما ياء ندل ياء ونطقتي بنقطتين ونقطتي بنقطتين ندل نقطة ياء نجتك قوم تنجز بي تحتها وسوايا لتفريق بينها وبين باء تاء ثاء نون إبريك ياء كنا باء نتاء ثاء نون
فهذه الحروف نبشتو إن يكتزن يزول وربو العربية إن يكتزن يزول وربو من أتقنها وموت ينازو كيلو برونج ننينيوكا مزو وعرف كيف كانت العرب تنطقها ناتجري الدلبرونج بتيا أبا عرب وبالي وزاتها بمخارجها غاز فرمي زدلا وبناتجري فرمي وازو وصفاتها ومن يبتدو بيازو ومنتو يستطيع بحول الله أسبل يدلا برونج نيو غا الله أبام سبل زدلا برونج نيو بإذن الله أن يقرأ النص القرآني من غير أخطاء وكبيرا غا سبل يدلا برونج omuntu yenna ategeera ennyukuta ez'olwabu n'abeera ng'azinyiriza mu bufulumiro bwazo n'aziwa ebitendo byazo aba asobolera ddala bulungi nnyo okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa nga takozeemu wadde n'ensobi n'emu. Oba ategereka? Na olwaleero tujja kukomaawo